N'eddembe y'obujja kutama ne bannayuganda. Nga nako keetaagamu bambi eddembe lyako. Omukyala Nankulu Wangadya alaajana. Atya. Eri Pointing Authority Mwai Museveni Tata Natasha. Nti yamukasukira buli eyalemerwa mu by'obufuzi n'amukasukira eyo. Buli ayagalako obujjanjabi n'amukasukira eyo. Buli ali mu kayaasi n'amukasukira eyo. Akakiiko kalemereddwa otuukiriza obuvunaanyizibwa bwako lw'abantu kiko ekyo bwe yamusinga. Kati kankubuulireko. Tutandike. Nannyini maka yagaweebuula. Nannyini maka yenna ng'olina amaka nga totegeera n'abaana b'ozaala baba tebategeera. Yes. Oyo omukyala yennyini alaajana yalemeddwa emirimu. Really? Yes. Lwaki ogamba oti? Mwami Yoweri Museveni bwe yali amulonda baamala genda ku mitimbagano. Ng'amuwa ekifo ekyo. Mwami Yoweri Museveni bw'aba yakozesa obwongo obulonda ye nga mugezi abasiru abalala yabalonda abajjawo. Nga bagudde mu kampeyini. Ate okugwa mu kampeyini kitegeeza oli musiru? Tekitegeeza ekyo. Mwami Museveni mu mwaka gw'ekinaana yaggwa. Si ye yanunula eggwanga lino kulituusa we riri. Ye lwaki omukyala wange Adia yalowooza mbona abalala bamulondera omuntu okugwa mu kalulu buba bulwadde? Kitegeeza oyo omukyala yennyini yalina ekikyamu ku mutwe. Nze kasana tegeera mu mwaka gwa 1998 nga yakwata amazzi ageesedde n'agayiwa ku mujjawo. Ebyo nno byaggwera mu kooti. Anti kyekyo naawe obimanyi? Nabiwulirako 1998 njagala kutegeeza bannayuganda balaba omukyala oyo ng'ayogera. 1998 yakwata mujja we n'amuyiira amazzi ageesedde. Yali amanya amateeka. Omusango gwaggwera ku Buganda Road Court. Buganda Road Court n'emuwooninga nnyabo kino omusango gukusinze naye tokiddangamu. Okuyira mujjawo olw'endi lw'amazzi. Eyayita munnamateeka omutegeevu mu mwaka gwa 1998 ye yali mukookya mujja we. Awo watandikira obukoowu bwe mu bwongo. Kati alwanira ddembe ly'abuntu. Mujja we teyalina ddembe lye. Bw'aba alina bye yali amusobeza lwaki teyamutwala mu kooti. Esaawa zinaali ku Museveni. Museveni wanondera batategeera gwe totegeera maama. Yes. Ye yatategeera. Tolinawo ekijuzi ky'olaba mu nsonga ze. Ensonga ze zonna za kiyaayi. Kubanga banne baakola nabo waliwo bemmanyiiko. Waliwo owekitiibwa ono yali wa poliisi yani. Simeon Nsubuga. Owekitiibwa Simeon Nsubuga. Omukyala ono yali omukyala ono Jacqueline. Waliwo omukyala ono yali yeesimbye Kawempe. Shifura Lukwago. Bw'ogatta Shifura Lukwago ne Simeon Nsubuga basiru. Omanyi Simeon Nsubuga ebintu byonna byasomye bya ddembe ly'obuntu ne bwe yali mu poliisi. Simeon omusajja mu poliisi. Simeon omusajja amanyira eddembe ly'obuntu bwe litambula ne bwe yaddayo okusoma diguli endala yasoma ddembe ly'obuntu. Kakati gogamba oti nti Museveni akulondera abantu abatategeera kye bakola. Naye omukyala wadde teyayogedde mannya naye nga emmundu erabika yabadde eyolekezeddwa. Eri musajja mugezi wansi w'enjuba eno nga Simeon Nsubuga. Naye ono omukyala era nze sitera kukanyana Namboozi oyo era siwagirangako ku Namboozi. Naye nalabye akatambika Namboozi nga Namboozi agantu omukazi ono alina byakukusa. Kataddukidde mu mawulire gamuyambe n'ekisanja kye kiweddeko. Tunoonyeza n'ekyakoze mu myaka gye baamuwa ekifo tewali. Kyandibanga kituufu waliwo zifayire ye wa omukyala ono ayina fayire wa IGG eyo nga zeka ssaawa yonna bazibikula bazikubako enfuufu. Essimu yange eri wayi. Omukyala ono ayina ebizibu. Kaakati ffe tulya mmere ate tulya mmere eyokya. Nze siyangako mmere ennyogoga sirina gasiruwala. Ate munno alina amatoonywa g'okya. Nze ngenda kukulaga. Omukyala ono byadduka. Omukyala byadduka biri wano sibyetaaga na kunoonya. Fayiro zizino eyo girabye. Someramu abantu bawulire. Zonna ziri wa IGG. Okitegedde omukyala ono owekitiibwa president soma nnyo by the chairperson Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya okukozesa obubi yafeesi n'okulya enguzi fayiro yiino. Ebyo oyinza obita bisoma na bimalayo senga kisoboka twali biteddeko abantu ne babiraba. Ayina fayiro nga nnya mu maaso ga IGG. Yoweri Museveni geno yabawa biliyoni 10. Mpulira nti ebbiri ze zakozesebwako mu office. Yakozesaako bbiri endala tezimanyiddwa gye ziri eyo fayiro eri mu maaso ga IGG. Omukyala ono n'asigaza ebintu byonna ebyali bya human rights. Nga bagigobye wano. UN bwe yava wano. Tiwaliwo ebintu byaleka wano. Neemulekera emmotoka, neemulekera ebintu byonna bye baali bakozesa. Omukyala oyo ajja tubulira nga bannayuganda wagye yabiteeka. Emmotoka ezaali UN ze yatulekera wano. Bingi. Yaleka ebintu bingi ebyali bikozesebwa. Mpulira bwe yagendako eChina eyo. Oyo omukyala ate ekisinga okwewuunyisa omuntu ow'eddembe ly'obuntu bane. Namwe abaana abato tuswaleko. Omukyala n'afuluma eggwanga ng'afulumira ku ssente z'omuwa omusolo naye ng'agenze kusoba bisiyaga. Byali ya America.
yagenda mu America yagenda mu nsinga nnya nenga ekimu tutakusoma bisiyaga atenga fi wano tetubikiriza atenga wano twasayininga etteeka eribigaana atenga yagenda katwewa ddembe ly'obuntu bannange ekirala ekimusombu wasi kirala ekisanja kiweddeko omanyi bannayuganda bayaayi omuntu bw'alabanga ebintu bimutabukidde ng'ayagala ayogere mu bantu bamuwe simpase vote baveeyo bamulwanireko entalo ze ategedde nti buno obubbi omanyi Museveni kino ekisanja no sleep agenda mwenda mwaka gujja bw'atunula ebintu ebiri mu maaso ga igigi alabira ddala nga naye agenda mu kooti kati yekubira mu mulwanireko olutalo era bamukuteko abadde ayogera bulungi atuwayo lipooti n'emwetegeera Museveni yamulonda lwaki sigwawandikidde olowooza kyemusaba nze ng'omuntu awagira Jena Museveni yawandikidde mwami Museveni lwaki teyamuwandiikira okusinga okuvaayo atubuulire yenna yali kuyo atuuyanye n'ebiwiivu bye yenna Tata Natasha addukire omukyala amuddukirire ki Tata Natasha yamuwa omulimu yamukoze eki osobola tugaa nti nsimbe utategeera tu mwe temukimanyi akakiiko k'eddembe ly'obuntu ke kalwanirira n'abalwadde yagambye akakiiko k'eddembe ly'obuntu ke kalina okutegeera nti omulwadde gundi afunye eddagala ke kalina n'okuteeka ku gavumenti ku nninga egula amaddagala g'abalwadde kati omukulu ate gwakakulya govaayo okulangira abantu obulwadde bwe biwuka biruma abantu Museveni abasindika eno basobole okufuna eddagala lya RVs ate Museveni abasindika eno basobole okwejjanjaba gwe toli na mwandu baawe ekyamutatu kimanyi temubikiriranga bantu teyakyeyagalira lwaki tewandikira Jena Museveni n'amugaa nti owaayi omuntu gundi ne gundi gwe wampa bakoze bwe bati nga naye bwe bamuteekedda mu IGG okitegedde ssebo kati ali mukulaaje n'abasobola omulwanirako wasoma ebisiyaga n'okuguka lwaki tofuluma n'ogenda mu nsi z'abazungu n'otandika okukola emisomo gy'ebisiyaga kubanga mu Uganda twasayininga nga tetubyagala kati ogwo omusomo gwakumenyera ki mu mutwe sente zaali za wa musolo mpozi ze yagenderaku bw'agenze kusoma ebyeddembe ly'obuntu naye ng'agenze mu bisiyaga oyo gw'olaba omukadde Shifuna Lukwago tategeera oyo lawyer Simeon Nsubuga tategeera n'abalala be simanyi baani baayogerako Kaheru naye wa ddembe ly'abuntu yava eri mu civil society abantu basiru bakugu kubanga ono olwokuba teyesimbanga mu byobufuzi ye mugezi yekka omugezi akuba mujja gwe namuyira amazzi agatokose mukyala gwe tukumanya ebikukwatako tubaye tukusaba weesonyiwe Jena Museveni Simeon Nsubuga ye musajja ava wano mu Central Region abantu bonna gwe bawa ekitiibwa Simeon yaliko omwogezi wa poliisi yali mwogezi wa poliisi yajjogerera bulungi yafuna na ntalo abadde mweyo gundi eyeddembe ly'obuntu Simeon Nsubuga yasinga n'okwogera kumpi mu ddembe ly'obuntu akoze eki yarwanirako ekibba ettaka ekasanda atobye mu bintu bingi lwaki omulumba ku kigwe omukazi omukyala wange teyayogedde mannya naye nkugambye nti emundu eyolekera ffe tujjayo betumanyi Nsubuga yakola ki nange kyembuuza ndowooza nze kati bannayuganda mbamanyi omuntu bw'atundira bw'ati omuntu n'alaba nga anaamuddira mu bigere yes kubanga bw'otunira omusajja oli n'obwongo bw'alina Simeon Nsubuga kimumala okudda mu bigere byona talina kyakoze n'okugattawo sente zonna zabbye ng'agenda mu bisiyaga kati ye ekimukubisa ono amulowooza nti ene tayimu amusikira naye yandibadde nkola bw'oba okoze bulungi lwaki kubuuza ekibuuzo headmaster essomero kasita terisoma bulungi bakyusa headmaster nimbye kituufu ekyo bwe kaba nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekakoze bulungi Wangadya yaba yeetegula naye tayagala genda yekka atagenda naani ne bwe bamuwa bagamba mu tebakoze ayagala genda nabo muzeyi kankuyambeko nze mbadde mu masomero mangi nasomesa nako essomero kasita likola bubi puroguramu eba ya headmaster yafuluma era bwafuluma ne baleetawo abitegeera bagenda okuwunzika nga essomero lizeeyo likoze bulungi tusaba Wangadya maama nga tonalaajana nnyo teri agenda kuyambako nkiddemu teri munnayuganda agenda kuyamba Wangadya nga Mwami Museveni bwe yakulonda ng'akwesize n'abalala bwe yabalonda kitegeeza ekikulaajanya gende waayijijjo yanukule sente gye ziri ze baabawa omukyala takyalina busobozi butuuka ku Mwami Museveni naye tamulaba amulabira ku TV nga ffe anti yagende Museveni alonda abantu abatategeera naye tategeera yagaye Mwami Museveni akakiiko takawa kitiibwa ani yamulonda Mwami Museveni tawa akakiiko ebbanga lyonna abadde asirise ng'ali mu kakiiko ng'akolayo akakiiko kaddembe ly'abuntu yasinga okukawa Museveni yasinza okuleeta wano eddembe ly'obuntu era n'oyo kyekimwogeza omuntu eyakulonda mu nsi endala osobola okumwanukulira ku mutimbagano bw'otyo ng'omuyisaamu amaaso Mwami Yoweri Museveni senga si musajja alina eddembe ly'obuntu ku mutima gwe yalonda n'ogenda ku mitimbagano n'omugamba tategeera
gwe wangadiya bwe n'obwangadiya bwo n'obujja obwakujjula mu kifuba obulana kutulika yekubidde enduulu agyekubiddewa bantu ba bulijjo abantu ba bulijjo bamanyi ekyamulonza omuntu wa bulijjo nabi naawulira biwulire omukazi tebakyamukkiriza kutuuka ku mwami Museveni abadde amutuukako yamuwa emmere yamulonda nga bw'ogambye bino byonna byalese ku mpewo yandibadde yabigamba dda mwami Museveni bannayuganda bagezi bw'amala okubba ssente z'omuwa omusolo ng'alaba kimusimbye ng'avaayo mwe musobole omulwanirako ono olw'okubanga ebintu lipooti zino nzikulaze twalya naye nze nawugamba nze ndi munoonyereza biibino naye tebisobola agendako ku mikutu biibyo ebintu byonna biibyo biri ku simu okwo lwaki bamaze muteeka mu maaso ga IGG n'alyoka avaayo okwogera ebbaluwa yatuukayo nga 4 Ogwokusatu 2026 eraga obuli bw'enguzi kyekimugjeyo okwogera genda ne ku ndala nyingi ziri awo naye bwe tugenda omanyi nti yagendako ne China obuwumbi mpulira bwali 17 awo omukyala byakoze bimwetaagisa genda luzira obuwumbi 17 kati ayogera nnyo afune simpase bannayuganda bagende nti bannange olw'okuba omukyala yayogedde olw'okuba omukyala yavuddeyo n'ayogera bambi anti abawano bamanyi basaasira mangu naye nga sente ze yeetisse mu mutwe ziizo omukyala ono mu kwogera kwe yalaze nti bazaalwanyisa ku buli bw'enguzi ne bamwefuulidde ngaani bwe yalwanyisa ojjukira ku nsonga za mukyala nga Ssenamuju Paul Kamba aba MPs abo be bakwatako ne babejjeereza agamba nti batandise okukola obudyo bwonna okulabika nti akubibwa kaakati kye tusaba naye agenda yanukula ebiri mu maaso ga IGG naye bamwejjeereze kubanga emisango gyonna gibeera mu maaso ga DPP si kyekyo DPP yasalawo nti omusango gukusinze oba tegukusinze okitegedde ssebo si Ssenamuju bw'atyo bwe yafuluma nga basazeewo nti okusinziira ku kino na kino si Ssenamuju omusango tugukoze eki ne Pulezidenti Museveni bwe yabadde ekyankwanzi yagenda nti banaye si Ssenamuju ono muwala wange yasonyiyibwa yavaayo n'ayogera amazima ne tuwunzika nga tumusonyi ono agamba be bali mukuba nga amaze okugoba omusango ate bamukuba batyo Wangadi agamba be bali mukuba ate okali addakadda gwe lwaki wali aziri naawe genda nga Namujju weewozeeko oveeyo tumanye nti amazima gakwejjeereza nga Namujju bwe yejjeerera omanyi sente zabadde ezigambibwa nti abadde yeewa obuwumbi bubadde ng'obukadde 44 bwa buli mwezi ye ng'azeewa ye ng'omuntu ye nga ye okusinziira ku ripooti ezivaayo naye nkubuulireko ababbi basusse omubbi yamala okubba ate n'alaajana omubbi yamala okubba ate n'avaayo n'alaajana kiringa mu kibuga omwo omuntu wamala okunyakulako akasawo akuba endulu ng'agamba nti bane tugoba omubbi ye yennyini alina akasawo kyekiri mu kacyo k'eddembe ly'omuntu omukyala akukumbye buli kasente n'agatamu ez'ebisiyaga n'agatamu biri ebintu byonna ebya UN eyagenda n'agatamu buli kimu alabye akkuse bimuli wano kati anoonya bamulwanirako ku mukuto gwe naye toddayo kutuweebulira bakulembeze Simeon Nsubuga muveeko buli kye yasoma yakikakasa era gye n'Omuseveni tukwagala ne bw'otulondera Simeon Nsubuga nadda mu kifo ky'oyo omukyala oyagala gobesa mukyala gwe ye yeegobye omuntu eyakulonda tovaayo otya n'omuyita bw'otyo bw'alonda basiru ekitegeeza naawe oli musiru alonda baagwa omuntu agenze neyesimba mu kalulu aba musiru okugwa bulwadde bwe ye ne wemba nga ndwadde akawuka gwe nyini Wangadi yago olina okunzijanjaba n'ondagana eddagala lyenina okumira ate gw'ovaayo n'oyandika mbu abantu balwadde kati Uganda yonna ndwadde fuluma ogenda eri mu bisiyaga by'ogoobeere mulamu adde mu Amerika mu bisiyaga bye yasoma bano bwe baba abalwadde gw'ovuma bavume kino twolekedde okulabika nti waliwo ye nga mulwanyizi w'eddembe ly'obuntu agenda asooka yanukula emisango egikadde n'ab'ebitongole ng'aba Uganda AIDS Commission okuvaayo okuvumirira ekikolwa ekyo anti omukyala yakoze ensobi bannange omukyala tumwinaako musango ffe naye enjogera yenfu kuba bali ku ddagala bangi bavuddemu amaloboozi onsindikidde abalwadde bafune bamirira eddagala onsindikidde abakadde abantu bonna baggwayo dda abali mu kayaasi oh my God nedda kati ab'ebitongole bya gundi by'okulwanisa eddembe ly'obuntu civil society nabo kigambibwa nti babaddeko nekibabuwa waliyo sente mpitirivu sente z'ebitongole zonna ebirwanirira eddembe ly'obuntu zibadde ziyita mu ye
asobola tulaga we ziri nkugambe nti omubbi mu kibuga akubbako akasawo n'akuba endulu ng'odduka naye mwembi mudduka mu kuba nduulu. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu ku kisanya kya Mariam Wangaddi olabye kakoze katya wadde nga bibadde tebinnatuukawo omuntu abadde akasingamu okukola abadde Simeon Nsubuga obadde tomulaba gwe n'avaayo n'agenda ne ku mitimbagano n'asomesa abantu Wangaddi abadde akola ki kaakati ate amusingako abadde amuyambako n'okulaga nti ekitongole kye weekiri ate kati agamba nti bansindikira balwadde wansindikira bagudde maama bwengwa mu kalumba musiru ekisanja kye kigwako mu mwaka gujja mu Gwamwenda agenda atuyamba afulume sente zagenze nazo zimumala olinga agamba nti ne mu Gwamwenda wala nnyo neetaaga mufulumya kati kuba emabega waliyo sente mpitirivu obubbi bwe bwayagala tumulwanireko era si yeebazangako bukyambeerawo seebazanga Namboozi naye Namboozi yavudde n'agamba gwe tukuzudde gwe oyagala tukulwanireko tewali ajja kulwanirako. Namboozi yakoze statement entuufu ebbanga lyonna tanyega naye arabye ayijijja n'atera omusongako nti naawe giro jjako eruzira kati avuddeyo ffe tumulwanire entalo ze genda osasule sente ze wabba. Olinga agamba nti ayijijja asambyesambyeeko yaluddewo era nze obusungu bwenda buli ku ayijijji omukyalo ono mututeere wali byonna birina ku simu yange gwakusatu abantu babbye eggwanga bali kunamiza nze ngaye buli yabba eggwanga oba oliwo NRM oba oliwo akasasiro ki genda okomyewo sente z'omuwa omusolo tukooye obubbi muvumisiza Museveni muvumisa abantu b'NRM abatalina mutawaana muvumya gavumenti yaffe buli amala okubba nti ab'NRM babbi Wangaddi oyinza n'okuba nga tolonda Museveni nekyo kimutaddeko anti bw'ogamba nti Museveni alonda basiru ekitegeeza gwe musiru asooka ayinza okuba bwagenda alonda balwadde jangu wano nkuggyeko omusaayi maama otuusaawo mbadde nkusaba ndeete kaguni nkuggyeko omusaayi ndaba omusaayi gwe bamulamu ate olangidde abalwadde obulwadde lwaki olangira abalwadde obulwadde nawe babulangira omuntu gwe weddembe ly'omuntu ate gwolangira obulwadde gwe genda ku malwaliro ogende bane eddagala lya sirimu tewali abantu bali bubi genda ogende eddagala ly'omusujja kuba gwe mulimu gwo gwe weddembe ly'omuntu alina n'okutaasa bulamu bw'Abannayuganda ate oba waayo buwi olangira banno banoonya we bamirira eddagala naye mukazi gwe nedda ekitiibwa kyo kiweebudde omukazi abadde safukatira abadde alina waakomye ng'alaba kintu kimutuddemu n'agamba akanjogere akomyewo obuwumbi 10 ekijja kijje obuwumbi 10 yagabako 2 omunaana gukyali awo sente ebintu byonna bye bamulekera ekitongole kiri ekya UN atulage emmotoka zonna eza UN wawe ziri sente za embassy ya China sente za embassy ya China ze bamuwa atulage we ziri 10 buliwa kakati arabye byonna bimutuuse omuyibazi ennaku zino bazimba amayumba nze bansobededde azimba kyalo kiramba nga tayibeera namu erinda kutwalayo mulambo mukazi gwe weddeko toddayo kulangira balwadde toddayo kuvuma bannabyabufuzi si buli muntu agwa mu kalunta abaki omusajja Simeon Nsubuga takumanyi mu bwongo oli headmaster asudde essomero nga bw'omaze odisula out tukyagenda maaso ensonga za ddembe akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakiiko kano kakyalina obusobozi obulwanira eddembe ly'obuntu kyekyo kye nakubuuza akakiiko kano kaalibadde kalungi senga kakulembera amanyi kyakola nakubuuza by the way era alina okusoomoozebwa kati ku ddembe ly'obuntu ayinza okuddukira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kati nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu basindikayo basiru ate basindikayo bagudde ate n'omala n'okwata bano abakyala bonna abaagwa ab'opposition bonna bali mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ate lwaki otuuka eno awali abalala bano bamukyalaani Hajjati whatever oyo wekawembe awali Nsubuga awali ani omulala amanya gabadde nga wandisaawo Jacqueline Atuhaire si Jacqueline uliri awo soma bulungi olabe kuba nabiwandiisaawo kakati bw'otuuka kwabo be basiru bw'otuuka ku baana abazze bonna ne babeegattako bo bagezi ekitegeeza oweebula mwami Museveni maama tulekeemu naye kyenkubuuzizza alina okusoomoozebwa kati mu ddembe ly'obuntu ayinza okuddukira mu kakiiko abalala gye bali abasobola okumuyamba naye era ng'onooyamba nsaba mwami Yoweri Museveni omukyalo ono asooka addeko ebbali bamale omunoonyerezaako obubbi buno abantu abalala bajje batandika okukolera Bannayuganda olaba otya mwami Museveni bwamusinkanamuko 1-on-1 atabyagala ayagala simpase vote mwami Museveni amusinkane nga lipooti zino ziri mu maaso ge lipooti z'obubbi zino ziri mu maaso ga mwami Museveni ziri mu maaso ga Ijiji oba omukyala ayagala kusinkanamuko omukyala afune ensonyi mwami Museveni si bye yamutuma
Mwai Museveni amugambe kinga buno obuwumbi tebulabika. Kati asooka Waigigi ali okala Mwai Museveni. Ayogerere ebweru mu mutendo obuziro manyi mutendereza nnyo ebisiru. Asooke Waigigi anukule report. Tuyamba nnyo abalajana. Muyamba nnyo abalajana naye nga be bakyamu. Kati asooke Waigigi report gye ziri oba mara mukiri alinga asooka anoonye gye no Museveni. Ha yokukiri alinga ogenda Luzira. Kisanja no sleep. Mirundi egisinga bw'ogenda eyo ate oyolekera Luzira oba tokyadda ate Luzira gwe sente zewali olya zaali zaataatawo. Omaze okubba sente z'omuwa omusolo zino zonna. Ogenza osomye emisomo gy'ebisiyaga. Oli wano ovuma bw'okola nabo. Lwaki gonyite weetunuzaamu mudumu? Bagwa. Maama gwe ataagwa wakolera ki eggwanga lino? Njagala ave yampeeye programu ezi zaatadde ku ggwanga lino ezirizimba. Mwai Museveni atereza akakiiko ye ne bw'anaavaawo wakiri aliddawo asange nga akakiiko kateredde. Ono atereza akakiiko ono? Ndi Mwai Museveni atereza akakiiko. Akatereza nanti okatereza jjemu na Wangadiya gw'abajjamu. Ye tulabokoza teri mulala. Mwai Museveni okutereza akakiiko ajjeko Wangadiya. Akakiiko kanaaba kateredde. Headmaster asudde somero nakugambye gwe yakwatamu kakiiko ako kati kali katambula bulungi nnyo nakati kabulamu Simeon Nsubuga kuba abisomye. Nsubuga yali mu police mane emujjukira yali mwogezi wano Simeon Nsubuga mugezi wawuliddeko nga amwanukula tannaba wadde nzera muntu alina Simeon Nsubuga ajimpi wawuliddeko Simeon Nsubuga nga ayanukula omukyalo ono. Kyogaba abantu bayogerako mu kakiiko tebaliyo tebasirise. Ekitegeeza ne bakulembera bamusinga amagezi. Mwai Museveni Nsubuga wonna woli nja kubanga baali badde baavudde yodda. Bayizo baali badde baavudde yodda kati bali mu kukubagana. Kati amaze okutegeera nti badde basirise bonna basirise. Bamutululira. Baanukula. Mwesirikira abantu. Lwaki baanukula byabalumiriza. Abalumiriza. Abalumiriza bagende mu kooti. Balemeseza akakiiko kano kola. Agende mu kooti ebayite. Nkide mu Luganda. Agende mu kooti era Simeon Nsubuga gy'oli yonna oba oli waggwamanyi tukwebaza olw'obutayanukula muntu ono. Ayongere sirika Kifula Lukwago tukwebaza ne bannammwe bonna mwebale butayanukula muntu ono kuba byakola takyabitegeera omutwe teguliiko. Anti ensi ejja twala byona oti bye bituufu. Obudde bujja kamangali weeziri obudde bujja kakkana nkubuulire buli yazikomba kajazizza nga wasiikanya Wangadiya kati omugamba kigambo ki? Mugamba nti maama otuswaza nga abakyala. Otandikira mu 9:8. Bane eno statement kanjijeyo bulungi. Abakyala tubadde tulina bwe tutuuse. Naye kati bw'otuna ebintu bya sipiika n'otunula ebya Wangadiya ffe ng'abakyala batuza mabega. Musajja abajje emmanju. Abantu bajja kutuuka okulowooza. Ffe tusobola kuheedinga bitongole binene. Nkiddemu bulungi. Musajja azza abeesiga. Abakyala omusajja ono Yoweri Museveni atwesigisiza ebintu bingi. Kampuni zitwesize abamakolero batwesize naye ebikolwa bya sipiika Anita Among ne Wangadiya bigenda kuza abakyala emabega nga tekyali akwesigisa kampuni ye. Mmwe bakyalamu ababiri abeeyita abaasoma mmwe mutuze emabega. Bw'oba wampa omulimu kankuze ebbali nkugambe naye muzeeyi omuntu ono n'ono bali bwe bati. Ekindeeta ku mitimbagano kiki? Nti sikulaba. Tonda bw'otya mpandiikira. Simanyo bazinaatuuka. Gwe? No, kale senga abadde tali Waigigi. Twaligenda nti omukyala bwatu bwe bafaanana. Naye oli mu maaso ga Waigigi bagenda kukwatula obubbi. Olaajana gino emikutu gisobola okuyambako. Tewali ajja kukuyamba Wangadiya. Tuddukira nnyo abalaajana nti twagala omuntu aba alaajana tuba tulina otutuusa eddoboozi. Mayinde embwa ebogola si yeruma. Wangi? Embwa ebogola ennyo si yeruma. Bakazi mwe mulekerawo okukoyanga ebikolobero mujje mu mitimbagano mano okubayamba. Nze nagamba bukyana bw'oninsanga n'ekintu ky'omuntu kye nalya nteeka eruzira ne ŋŋamba n'abaana bange kasita muli mpulira nga bantute ku kintu kyonna ekyobulyake temungobereranga. Nono naye kyabagamba abaana be ne mukyala Wangadiya naye ayinza okyogera. Waigigi ajja kukusena. Mukyala Wangadiya ayinza okikubawo nti baana bange abanga yasena ababbi akumazi ne bw'onoolajja n'otya ensi ekulaba. Mukyala Wangadiya bw'akeera ekya n'alayiranga gwe nti baana bange bwe wabangawo kyenzibye. Ebyo bikolebwa ffe abatalina kye tubba naye yabba tasobola kubagamba. Ne Simeon Nsubuga kati beetunulako batya ne Wangadiya mu ofiisi? Simeon Nsubuga simanyi gy'ali munaamubuuza. Abanja munoonya akafaando. Akyalimu mu Uganda oba naye yatemye. Oba naye yatemye. Ne guune Shifra bonna basirisa nti. Anti kabasirike nze mbasaba basirikire ddala. Ngoloza Museveni okusirika tatufuze emyaka 4. Kano mawulire story okujjula ofuna side zombi. Kati lwaki oyanukula omuguwa eddalu?
no lwaki yanukula omulalu Basimeewo Nsubuga bye bakola bye bituufu naawe bw'obeera gwe ng'omuntu akwogerako ng'ekintu tokimanyi omuleka bulesi n'alaluka yekka bannaye ebiri mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu bayizawo yagambye bwe yali ava mu vetting ya paalamenti mwe ne bamugambira mbu abantu be bakuwadde tojja basobola baali bategeeza ki nange leero kankubuuzeeko atubuulireko abamugamba baali bategeeza ki ye yogedde ye yennyini munoonye ku mikutu okwo baali bategeeza nooza ttiimu eno y'Abasimeewo Basimeewo basiru era ekibamugamba kituufu yali alowooza ajja kubba ne Basimeewo biganye nabba yekka kati alaajana sekendire banaamukwata ajja tubuulira yaziwaako kwani kati Basimeewo lwaki baasirikanga nga balaba bo baliwa mwe bali mukutu lwayite mubayita Simeewo okusangewa munoonya babuulire lwaki asirise oba ali Kasanda oba ali Kampala yamanyi n'ebintu bye oba yaddayo ku naye ffe tukooye enjogera y'omukazi oyo oba yaddayo mu poliisi bwenalabira ebintu byabwe kati okwolekera okumaliriza akakiiko k'eddembe ly'obuntu future yako ogirabawa kasita akakiiko k'eddembe ly'obuntu kasita kayingiramu ebyobufuzi twagala abannayuganda babeere n'obwesigwa sebo nkuddiremu akakiiko k'eddembe ly'obuntu kasita kayingiramu ebyobufuzi ne kayingiramu bamatembe ne kayingiramu bawini kiiza ne kayingiramu simayano omulala bano bonna abagenze baggwa bonna bonna ne bajja ne beetyebekaawo ne batandika amazina nategeererawo nti kagenze akakiiko k'eddembe ly'obuntu ye muntu ayimirira enagiyita naye kati bano agudde mu FDC aba yatuuse dda nga memba agudde mu DP aba yatuuse dda nga memba agudde mu NUP aba yatuuse dda kati muze muyina sayidi omuntu w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu toba na ludda ekitegeeza abantu be babadde balaajana nti abantu babuzibwawo basibibwa biki tewali nakubuuza ekibuuzo wano kitegeeza nti munda omu wabaddewo ekitokota nga public bo baagala kukozesa akakiiko k'eddembe ly'obuntu okuganyulwa ebyabwe ng'ebibiina byabwe bye bawagira kiddemu walaba wano nga bakutte mukyala Matembe nali musabira kuvaayo Mukama yeebale kumusonyiwa n'avaayo okitegerese naye abo bonna baafuuka kati baddembe ly'obuntu Mwai Museveni bwakujja kuba minisita ng'ofuukawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu lwakiriibwa ekityo obeera eno ng'oba oli mu kifo tolaba balala be bayitamu tobiwulira nabiwulira nakubuuza ekibuuzo olowooza teriiyo balaajana then bw'ovaayo oba lwaki tebakuta oba nze wemba ndidde emiwogo n'ebinyeebwa bimmala ne mmatira naye abantu bano n'obeera minisita mu kifo emyaka 10 bw'ovaayo n'odduka emisinde ono omusajja talina ddembe ly'obuntu kati gwe tukukolere ki n'olabanga bw'aleese mutabani we ani ate aleeta mutabani we eggwanga erisinga demokrasi mu nsi baliyita Amerika mbu nze siraba na demokrasi waalyo Amerika ebadde etta abantu mugundi mu Irani eddembe ly'obuntu lyalagawo Russia eri mukutta abantu mugundi eddembe ly'obuntu liriwo abantu babadde mu kufaano mu Sudan eddembe ly'obuntu liriwa kati wano Uganda wano waliwo olutalo goze emisango olw'okuba eddembe ly'obuntu bakuleke onkuba oluyi gavumenti ekuleke tubeere feeya mu bintu bye twogera Wangadya nga yasinkanye Mwai Museveni olwaleero ebinkwatako Mwai Museveni bwasinkana Wangadya amugambe kakanya omumwa embwa ebogora si yeruma malayo ekisanja kyo malako ekisanja ekyo nze manyi gye nkuzza kati yinza okuwongeza nayo mwongeza ki naawe ng'ebintu ayonoona byonoona ayongeza ki ayindawuko omanyi kankulage kino wotegeera nti Wangadya yayonoonya gundi akakiiko ako omutwe guno ondaba nze nabwe nenkana paaka ku bigere bwe ndwala omukono nsigala ntegeera bwe ndwala okugulu basobola n'okukutemako ne banteekamu ekyuma bwe nzivaamu eriiso limu era nsigala ntambula naye kasita ovaako kino nkaddemu omutwe guno kasita bagugirako wano oba ogenda mu ntaana butereevu otegeeza ki omutwe gwe guvunza ogw'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tegeeza Wangadya ekyennyanja kivunda nakyo kivunda mutwe kyekiri mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ye Wangadya yennyini omukazi omulinako akakuku gwe ng'omuntu ate namusanga wayammanyi n'okummanya naye nze ntunula bye boogera otandikidde eri nakumanya byagwawo mu gw'ekyenda mu kasita nalabye ripooti zino eziri ekyenda n'omunaana ebyamujja weegye watandikidde gwe muli ekintu kye nali nfulumiza n'otakiraba ebintu bye tuze twogera wano ensi egenda okunzika nga byerimu okuba otya mujjawo gw'omukazi eyasoma n'omuyira amazzi agookya amanya amateeka awo okoba teweetaaga nakuwa yadde bwero si wano
kuba oli mutemu. Onasala otya emisango mu bweru. Onasala otya emisango nga nawe oyokya abantu. Ye kambuze gwe mwayi Museveni General Ssebo oyitibwa. President wange gwe nkomyawo 231. Omukyalo ono tewamanya lipooti eno ng'ayokya mujjawe. Yino njirina wano. Mukyala wanga dye? Nga muwe ekifo ky'eddembe ly'obuntu. Tewamanyako nti n'omusango gwamusinga. Omulamuzi asobola okuwa akafansonyi naye ng'ategedde nti wakola ensobi. Era kooti yamugambe ya Buganda Road genda weetereeze maama. Nemujjawo. Ate gwe n'omala n'omufuula wakakiiko k'eddembe ly'obuntu yayokya ku muntu. Please. Kati omulala bw'agendayo nga mujjawo yamwokyezza. Agamba nti abakazi tulina obusungu ntalina musango. Sibula bannayuganda obubaka bw'oyinza obbawa eri akakiiko k'ebyobuntu ne Mwai Museveni bamugambye atereeza akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Akatereeza ng'akajjamu eyayokya omuntu. Sibula bannayuganda. Ngamba sibula njala kwebaza State House Anti-Corruption. Omulimu gweriko omulungi ogw'okukwata ababbi. Ogw'okukwata ababbi ssente z'omuwamusoro. Omwami General Henry Isoke tukwebaza. Afande Nakalema tukwebaza batuwandiikidde n'akatabo. Akoogera ku bataata. Omanyi bataata gye tuli b'amaanyi. Maama Nakalema yawandiisa akatabo buli muntu akagule ng'alaga obulungi bwa taata w'omuntu gye bukoma. State House tubeebaza. Twebaza URA oba Uganda Revenue Authority. Yasonyiwa bannayuganda ebintu byabwe abasinga baabijjeeyo naye mpulukutu za misota zigenda na muggo. Bw'oba tewajjeeyo naye ekisonyiwo ffe tubeebaza. Era ebafunayo akakisa akalala baddemu basonyiwe bannayuganda. Commissioner General Mukulu Musinguzi Ssebo tukwebaza ne Mukulu Kalumba omulimu ogwamwe mwagukola. Abantu mwabasonyiwa ne mubawo emyezi 2 miramba jaggwako ng'ennaku z'omwezi 3 bwe mulifuna akakisa bannayuganda baba n'ebizibu muddemu basonyiwe. Bati butamude ye mukyala Justin Namakula. Weddira ki? Nze ndi mwana wa Rugave kitange bamuyita Katende. Katende nange senga kati mulamu n'ali mubuuzizayo ekibuuzo bakinsumbuwa. Ate ababiwakanya. Ate baani? Ebya Namakula. Mbawakanya bagamba kyaha. Ano linda ko temujja bawakanya bagamba bati kiri yali ngereero. Nti olimu Olujapani. Olujapani lweru. Just men oni kasabuli mere bulungi. Alimu olunya no wama tojjako. Ndimu Olunyarwanda. Kakati bwe nkugamba nti mange ye Mukamusoni. Kitange ye Katende. Mbasifuusa mikisi. Ate ondese ne ku kintu ekirungi. Narabye member wa parliament kino no mukitwale ng'ensonga. Eyafiiriddwa omwana South Africa. Member wa parliament oyo tumusaasire ffenna. Naye ekintu kyakola si kirungi. Nti baveeyo banka is it Stanbic ne MTN nti nga bannayuganda tubigobaganya naye bannayuganda kino nkibabuuliranga nze abadde mukambwe nno abantu abali mu MTN baana baffe bannayuganda abantu abalina emigabo mu MTN buli lwoga nti MTN eveewo oyina abantu boogenda okusuza nga tebalidde buli lwogamba Stanbic nti bajigale badde South Africa sente eziriyo za bannayuganda abaana bali bonna abali mu Stanbic abakola bannayuganda omanye emirimu gy'ogenda okuba ng'oyonoonye omanyi nti MTN yokka wano ekozesa abantu abasuka mu 2,000 omanyi sente z'abannayuganda ziri mu MTN olowooza z'aba South Africa oli yaleeta kampuni bannayuganda ne bateekamu ssente ate tuleme kusirwala kufaanana bali kale mukyala Namakula kankusibuli awo Olugave Lwandugwa lwa Katende bwabirya bwawoza Serukululengeja simanyi Rutangwira bwompaka wala kunge banja liwedde wabikwasa bukusu sibikwata bukusu siri musiru kati gwe yegonda bwotya anetegereza olinga ali mu Oluvanda Bassekabaka ba Buganda bali bafaana bati bannange bali balungi nga bayimira bwe bati bamuteesa n'ogamba nange abalaalo batuuse tugamba nti mulyomu ova ojja kubwa Jasmine onika swabuli mbere bulungi mwerabu